wewe ogamba otya waibuza ku bantu ejjo gy'abantu bo banvumye babadde bayina bono balowooza saagala rasita bategeeze mbu rasita musajja muntu wange bayina okuvuma kozi babadde obabuzaabuza omanyi abannayuganda bageze tebaagala babuzaabuza ate naddala kiringa muze wonaabeera awo emmotoka neegwa naye nga erimu ssente omuntu n'olaba nga ssente we ziri osobola ozeggyirawo naye omuntu najja n'akugamba omanyi moze togenda eri kwatako zino naye ng'akuwaako buwi togenda kuyoola kwatako zino bajja kukukwatirayo kati omuntu atuuka ekiseera n'akukuba bwa ŋŋumi ye ne yeetuukirayo ng'alaba onyigiriza kati babadde bayina okukuba eŋŋumi bo beetuukireyo kati buza ku bantu oli muntu nnyo wa Bobbi musajja wange era abantu bagambe abantu oli muntu nnyo wa Bobbi lwakuba naye gwasinga gwakuwa ne ku ssente nze tampa Bobbi tagaba ssente agaba bugagga Bobbi tagaba ssente agaba bugagga ekyo kyonkimanyi era gw'ogenda owa Bobbi ng'ogenze kunona ssente tajja zikuwa owedde naye asobola okulaga emiwaatwa kwata guno okwate guno oggyewo ssente era omalirizo oggyewo ssente Isaac ekitambula Alien Skin yagaana okuyimba London nga Pallaso agenda kuyimba so promoter kye yasazeewo ne bagaana Pallaso abantu bali mu kwekalakaasa aso Pallaso avuddeyo n'ekiwandiiko ekigaye nakkiriza n'agamba kale Amulemeseza nditegeka olulala nembagaliza ekivulo ekirungi lwaki Alien akola ebintu bino bonyigiriza nnyo nnyindo gireeta omusaayi Alien tebaamutegeera Alien yagamba promoter ku bintu bibiri londako okutwala nze n'okutwala Pallaso ng'afaaki sooka owulire ye ng'agamba sisobola kola na Pallaso ate ekyo mu buntu kibeerawo nsobola ogamba moze nti moze saagala kola na manager either kozesa manager oba nze woba otwagala fembi tekigenda soboka so kiri gy'oli gw'okulondako so kitegeeza nti omuntu yatuddaawo n'agamba wendeeta Pallaso ne Alien Skin wawenfunira ate kati papo pato ogiraba baali baba bookinga dda anti kati nedda tebakulimba ate ekyo nti omuntu woba wambuukinga omanyi kye bayita booking kumpaako ompaako ssente oba okitegeera nti woba ompaddeko ssente kitegeeza nti waliwo akasente akatini kenkutteko moze sisobola ate mu contract okujjako nga Alien Skin yateekamu nti nze sigenda na gundi naye baleke kusiruwaza abantu ate cause maze ekintu kiri kimu nti wompa ssente noŋŋamba Isaac jangu oyimbire ku Freedom City siina buuliriza ate ani gwe ŋŋenda oyimba naye oba siina buuliriza gweyimba bibyo ate wemba nsayininze nenkwatako ssente ate egyo gibeera musango tegibeera ate gya management kwetonda okitegeera so ba management naye tugambe nti waliwo ebitaatuukiridde bulungi nange kiŋŋamba ne tufuna naye we baba bagamba mu ensonga eyaganyisiza Pallaso okugenda wabweru mbu lwakuba Alien Skin yaganye ate batulimba we baba nga bakubuukinga nga nze nina abayimbi omuyimbi bakubuukinga n'otuuka ku kifo ng'oyina goberera tamuzi z'abakubuukinze olumu bakubuukinga n'obuukinga ne bagamba ogenda yimba ssaawa 9 gwennyini n'otuuka ne bakugamba ogenda yimba ssaawa 10 naye ng'oyina okugoberera tamuzi ezo ezimu ogamba abansasudde kuyimba kati wano ensobi eri wani ensobi teri wa Pallaso teri wa Alien Skin ate kati abawagizi bo bagamba Pallaso nedda abawagizi saagala babawabye bwekitegeera bannange gye buva bwenkana sikiwa nti we baali bawa ssente Pallaso oba we baali bawa ssente Alien Skin Pallaso yaliyo oba Alien yaliyo nti Pallaso yaliwo oba Alien yaliwo era sikiwa nti okukubira Pallaso essimu bamugamba ogenda yimba cause bagenda babuukinga nga ne bino ebyokwekuba tebinnabakola kimanyi ekyo mbadde simanyi bagenda okubuukinga cause papo paterandani bagenda ojjogerako nga ne bino tebinnabatuukawo nga ne show zaabwe tezinnatuuka okitegeera so nti good enough ne beesanga mu kintu nti ne wabeerawo hype awo so toyinza kuŋŋamba nti omuntu gwe babuukinga before
before the bikonde. What do you understand by the word booking? Kitegeeza nti tukanyiza sente zengenda okolera nompaako ne sente zenkugambye oba 50% oba 60% oba 20%. Okakasa nti ombuukinze. Era olumu nenkuwa ne drop. Naye muntadde ku posta. Kati kankubuuze. Alien Skin yakyogera ddi ekyo? Nti tagenda yimba. It was last week. Posta ya Purple Party yafuluma ddi? Sijja kulimba mbadde sibi. Omanyenga posta ya Purple Party efulumye like wiki 3 emabega oba nye emabega. Cause by the way Freedom sitagwa bwati ne Lugogo. Posta ya Purple Party ne kiraki ne fuluma. Nenge nteekateeka zaaliwo dda. Nteekateeka zaaliwo dda. Kati bali tugamba mu weeki eno nti oli promoter gye yagiriddemu. Either ebintu biyinza okuba bibi. Kyenjagala. Either Pallaso teyafunye visa ye. Ate ndi nga nazirabyeko. Yani ya Pallaso wagirabyeko oli kulaba ya Alien Skin. Yabadde nina gye nalabye oba yabadde njingirira. Oli kulaba ya Alien Skin. Ebintu biyinza okuba bibiri. Either Pallaso teyafunye visa ye ne balaba ne bafuna pyala asobola okkigatta obulungi. Bakigire bulungi bakimaketinge bulungi ate bakube kino. Ate bakube kino. Naye mulimu Isaac ayogera point eyo nti balabye nti Pallaso abale kiganyi abantu ambayinza obutajja katuteekewo gundi eno. Wasomyeko gundi ya Pallaso agifulumiza nakkiriza ate wasomyeko ya promoter. Sinnabaggisomako naye nalaba promoter lulinga alina Alien Skin nga Alien Skin era amugamba ebigambo ebyo nti sigenda kuyimba nga Pallaso kwali. Wamulaba ddi? Wayiseewo ebbanga. Anti kati wenkubuuliridde nti omuntu wabanga wayiseewo ebbanga nkulaze ebintu bino gye bivudde. Mbu yaliwo dda. Njagala kugendako ku peegi ya Purple Party. Manya abo nabo bagezi olugira bwe bati. Eye Dubai yabasala kati bagenda vumbitikira wa. Kati kankubuulire nti omuntu eye Dubai we yasala. Ekyayina okukola Daga n'atyamu ekintu. Yakitya. Okitegeera. N'afunamu abantu abalala. Kati n'afunamu bano abagamba fe tusobola okipika. Tusobola oteekamu. Kati onoonya gundi yaani awo? Ndi kunoonya eno Royal Agents Management London UK. Yabadde genda otegeka. Wano amawulire gaagano gagamba osobola okugabasomera. Amawulire gagamba nti breaking news, singer Pallaso not going to perform in London. Royal Regency Management London UK declined having Pallaso perform at their venue Purple Party UK following the incidents in which he was involved in a vicious saga with fellow artist Alien Skin a few weeks ago. Wow, this means Alien Skin might be on his. And kati bo bagamba bisaga ebyagwawo. Ati njagala kulaga njagala kuzaayo bulungi. Nti ebyo saga zagenda okutuukawo. Purple Party twatandika ne Purple Party tour. Nze nkubirako ko ne Daga. Nemugamba Daga omanyi njagala ogateko ko muyimbi wange. Nangamba abayimbi ba Purple Party tour yonna twamala dda obafuna. Okitegeera. Ekitegeeza nti Purple Party eno yagenda okubeerawo nga ne bino byonna nga bategedde abayimbi. Kati kano kabadi. Kano kuliko either nga bwe nkugamba. Gundi ya kupromotinga kintu. Nti ate abantu bagenda bali abeerandali. Batandise dambu n'okwekalakasa Pallaso tajja. Okitegeera. So kino ekintu kyenyinza okugamba nti kyapyala nnyo kyetaaga muntu ng'ategeera. Aye nange nina kyendowooza Pallaso kasaagambe tujja tegeka wamma olunaku lwaffe olulala. Kiba kitegeeza bw'amala Alien Skin maaso awayinza oleeta Pallaso. Ayinza ogamba nti Pallaso bannaye nga bw'atajja kwolwo katumuteekeyo kati. Okitegeera. So kino kirako industry yaffe. Kuba abamu bagamba Alien omutima omubi gwalina abamu ababitutte lwaki Alien yafiira ku munne. Anti kati nze kyenkugambye nti Alien Skin ayina amaanyi agastopping ekivulu nga bamusasula n'oli ne bamusasula. Kale we babanga baba booking. Lwaki tebagerako ku payment plan nti ono tujja cause nze woba waŋŋamba nonnanga n'okunnanga nsobola okusuuwinga for that. Yes. Okitegeera.
wawuliddeko omuntu yenna yenna ng'agamba intention to sue ekisookera ddala mwantegese ne mutatuukiriza ekitegeeza mbasuuwinga oba loyal agents negamba kyogamba loyal agents yagenda yabuukinze Pallaso nga temanyi nti waliwo ebyaliwo kale katugambe nti bamubuukinze nga yakabiraba kati yakabiraba. Good question. Nze njagala tukozese nedda abandaba mujja kunsonyiwa njagala tukozese amagezi kati kanzikakanye ne ku ddoboozi njagala tukozese amagezi amazaali kale gano amasomi tugajjeewo kyogamba katugambe nti babuukinga Pallaso ng'ekivulu kiwedde kyebagamba tebalaba nti oli yakuba bakakiraba kati ekivulu yerwaki kiba kisembedde nebateekawo ensasa ne balyoka bateekawo esembayo ye bannange kati yaani agenda osasula ani kozi nze omuyimbi wembeera n'omuyimbi ne muleeta okuyimbira n'atayimba nze akusasula kituufu wenzijja omuyimbi ne mukuleetera n'otansasula ng'omuyimbi atuuse mu kifo gwansasula wabiwuliddeko k'ebyo oba sente Pallaso bazimulekedde bagaya akatubireke anti ne Pallaso asobola n'okwekyanga n'abasuuwinga n'abasuuwinga mu ntimbye mwonoonye erinnya lyange ekigenda kubeera eyo abawagizi bange kyogamba eri London eriyo bawagizi ba alien skin bokka teri ba Pallaso gyebala era nti Pallaso kyavaandisa ekiwandiiko n'agamba nti nze abawagizi bange ngenda bategekerayo kasheewa awo kye balina otegeera nti bano bali mu bubadi nti kano kayinza okuba nga kabadi nti either kwaba ababiri kuliko ataatuukiriza bisanyirizo naye nga balaba okuvaayo ne bagamba nti bannaaye Pallaso tagenda kugira olw'ekintu gundi oba gundi tagenda kukola kino olw'ekintu gundi kigenda kuba kibalya lwakuba nti ndi kunoonya wano gundi ya Pallaso girabyeko genda wa Pallaso obasomereko ku gundi eyo gyataddeyo kati Wulira ekiwandiiko kya management ekirala the organizer of Purple Party London edition which is slated to happen this Saturday June 24th at Royal Agents Hall would like to inform Ugandans in London that musician Pius Mayanja aka Pallaso will not be performing at the Purple Party due to unforeseeable circumstance. Unforeseeable circumstance. In courts. Ekyo tukitadde mu court. Webali. Unforeseen circumstance kyeki mu Luganda. Ze mutasobola kulaba eyo, ze mutasobola kutegeera. Kyogamba ebizibu biri ebyava eri baali tebasobola biraba. Ye lwaki biba tebirabibwa kati. Lwaki birabibwa kati. Temwabiraba luli mubirabe essaawa eno ng'ekivulu kinaatera. That have been raised by management of the venue following the various saga he got involved in with the fellow artist. Management ya venue mbwate ye bagamba venue naawe twakusasula mbwate lwaki ogamba temugenda leeta muyimbi olw'ebizibu bye yalimu e Uganda kati soko ogende wa Pallaso olabe kyataddeyo soko lindeko malirizeeyo kano following the various saga he got involved in the fellow artist alien skin in Kampala. Few weeks back, he kindly apologized for the inconvenience caused by the development. Kati awo oba otegeerera nti nze ntaddeyo ekivulu ku Hotel Africana. Wenteeka ekivulu ku Hotel Africana nentomera omuntu. Kati ekivulu kibeera kituuka nga bagamba bannaaye Isaac tetugenda mukkiriza yatomera wano omuntu amalirize ensonga kati biri omuntu gwe natomera abakwatirako kati ogenda kunsasula otya management wano nga teyogera nti tugenda kupayinga Pallaso tugenda kupayinga for bakiyita batya for the damage anti damages bazitedde ku Pallaso ate damage bazitadde ku Pallaso ate bano abantu ababadde basasudde nga bo baagala Pallaso anti bonna babataddeko dame cause gundi ali ready okuperformingira abantu be ate wembasi mwagala wembasi agala alien skin nga nze mbadde njagala Pallaso omanyi ng'ekiteesaawo ekivulu ne tuteekamu abantu bangi ne tugamba bannaaye ekivulu kamiliyoni Pallaso bebekulu kusika abantu bangi atayagala bebekulu ajja kulaba Pallaso atayagala Pallaso ajja kulaba gundi ani wizo atayagala wizo ajja kulaba nino unyoba liyamu naye waki bano abantu basiriwaza abantu gyogenda kuya Pallaso tugibasomera awo ebadde mpanvu Pallaso akkiriza eyo gyenjagala
Yes, tuli ku Megatron, subscribinga, likinga. Tuli ku lutalo lwa Pallaso na Alien Skin. Bintu nabyo byetaagamu kulowooza. Tise kumala bumazingo gamba bannaye kyawedde dda. Awo Megatron weefukire yenjawulo. Tukutuli omufunye. Pallaso nga Payasi ndi mulala. Genda ku gundi erike ogundi ya blue. Majirabe people. Wona ayogera. Hello my people in London. A decision has been made to cancel my performance at the Purple Party in London. While I recognize that this news is disappointing, I hope you can understand and respect the decision, just like I have. I apologize to those who have made special arrangement to attend and support me. Beba wagizibe abeirandani. The uncertain last minute cancellation, ekyo nakyo njagala abantu bakipoting. Cancellation has tested me and my team, but we are still strong. Have been through the worst and it always gets better. Thank you to all the promoters that have reached out to reschedule new London date. Wulira waliwo promoter omulala ate nga tulowooza y'omu yennyini. Omuntu asobola okugamba oleeta bano abantu ababiri omulundi oba osalwa era oyonoonye soka oleeta okwate zino omale oyongerewo kyekiringa okufumba ofumbye lumonde ofumbye muwogo nakugamba nti nina aninooni nina liyamu ne Victor ngenda bategeka nongamba Isaac totegeera soko tegeke leta aninooni liyamu omubongere aninooni abeera yakakuba weekend oyiseewo wiiki 2 obongere kanti oba ogenda kulya wasavwa naye wano ogenda kwata ekintu kimu okiveemu basajja bano nga bakunga ng'amagezi mangi anti kati nze Megatron weeberere enjawulo weyina okudigestingira ensonga tetulipira buli pizi tetugenda mbu agikumye yase nenninya tubuukire so n'amaliriza ng'agamba New London dates for me and my people to meet on other great days. I will communicate in case we have anything confirmed. Aside that, please go out and support the rest of the performance. I am sure Purple Party in London will still be amazing. Nakakasa nokugamba mugende mu supporting omuyimbi awo wetuli abawagizi kino kitulekawo abana abagibuukira nga bogambye n'okonako ngalabi simanyi ontegeera nnyo maze nnyo nkumenya ekigere cause eyo damage yamaanyi kali ya damage cause okugenda mu London performingirayo si bya bulijjo si kugenda wano Kenya tolowooza nti ogenze mutukula olinnye ennyonyi ate eyo gy'ogenda gy'osanga ne bagiyita batya connection endala zeneza big eyes ayagala Pallaso ayimbye bulungi lwaki tajjaako lwaki simutegeka nange eri California kati ezo zoli kwetemako naye ogambye n'abantu nti ekyo mukireke kinnumye naye mugende mumuwagire mugende bino ebintu byetaaga magezi baana ba maama akati olutalo luno lwe balutulekera nga ffe abawagizi nga twerumaaluma kitulekawa omanyi waliwo omugezi eyayimba ye mugezi akyasinza okubeerawo mu nsi muno mu Uganda yagenda n'ayimba temuba muyombagana nga bo bassa kimu obululu tebutwawula gwe muze obimanyi omuntu obeera wano ne beekuba twalabanga katolu bwamanga beekuba ne bajjo abantu ne bagenda ku social media abantu naye beekubye leero bajjo bagenda ofuluma muno n'emmotoka gye bafulumiramu bajjo yavuga ng'emboozi ekaawa obadde ogenda kunkuba awabi leero nti nkukanzeemu naye mbadde sisobola kukuba we bavuga oshegedde ate n'olubu bajja kakati tugenda kukola bwe kyenjagala abantu bano bategeere bano bayimbi gw'oli muwagizi tubeere bakakamu kati gwe woba omuwagizi nga woowulira omuwagizi kwatagana n'omuwagizi muno noonakwatagane ne muyimbi munne olutalo luno gwe ng'omuwagizi osanga omuntu balyose ne bamugaana okugenda oli si mwana wa nnyoko
ate kati ye atazifuna kiringanga mwabasanyuka mzima Pallaso tafunye Pallaso yafuna obukadde bwa 5 noli nagira baliyose ne baleeta alien skin yeka oba baliyose ne bamuleeta oba tebamuleeta oli asasudde era naawe ogenda sasula ogende so Isaac all in all n'olutalo lwakola majja ate olutalo woba tolwegendereza moze kankubuulire okujjako ekintu ekyandibadde kiremeseza Pallaso okulinnya ennyonyi ebintu byandibadde nga bisatu ekisookera ddala ng'aliko baani ey'ensi eyo kozi tubirabye waliwo Bobi Wine ensi zaatagendamu ne Pallaso ono mwennyini oba envumbo yakamuvaako ey'okugenda oba mu nsi ki okitegeera ekyokubiri nga visa teyafulumidde mu budde ekyokusatu nga yazze either ng'ayina obulwadde bwa covid naye nga banoonya engeri gye bagamba nti Pallaso mulwadde wa covid nga tebakiraba nga tebalina okukola kiri kimu kugamba nti bannaayo alien skin yaleetedde naye gwolowooza alien skin alina kola ekansoling sa sho nze namusasula nawe ate nga yakkiriza kozi mugenda kuleetera bambi alien skin kinyiigirira obwere ani kakati bitandika bwe bityo kozi nze kyesaagala muntu kunyiigira alien skin kutandika gamba nti alien skin ayina empisa embi yalemeseza muno okugenda wabweru teri tebakulya kinusu ani kati naye akkiriza alien akkiriza n'abyogerako tuyita PR show business nti Wire Mukaabya bw'atuuka wano n'omugamba Wire Mukaabya nsomera abayimbi abakikubye Uganda akugamba nze tondaba nze ndiwa gono musajja wo Michael ejja kugamba mwali muvuddewo bubi okitegeera nti buli woyogera ku muntu nga ali mu show business tegeera nti yasooka okweteeka ate bamanyi show business mwe muli sente mwe muli show business omanyi kati abaana abali eye mu kyalo nga bagamba alien skin bannaali omanyi nga yalemeseza omusajja okulinnya ate naye alwana nnyo asigaleko okitegeera nga yemboozi eri eyo alien skin tasobola lemesa muntu kugenda wabweru kyekisookera ddala okujjako nga Interpol ye yabadde enoonya Pallaso okitegeera so abantu njagala bategeere nti alien skin ne Pallaso ago mawulire era amawulire agagenda bateeka mu muudu nze nagamba abantu nti singa Pallaso singa alien skin teyateekayo ku Freedom City Pallaso kyali kigenda musana okitegeera naye kino njagala abantu bakitegeere bulungi era bakiwulirize bulungi alien skin abeere butateekayo kivulu ku Freedom City Pallaso kyali kigenda musalo ekyo nange nzikiriza lwaki nti abaana bano baali bafunye obusungu nga bazze tubalemese tubalabise nti abaana bandigambye katuveerye Gaza tugende twetooloolere ku Freedom City ayingira gwe tunyiga none okubeera wabweru kuyingiziza ekibuga anti kyendi kugamba nti kati wano buli omu n'atya bandikubyeyo abantu bana gundi bamukubye amawulire nga gabifuluma gatambula nti waliwo gwe bakakuba omulala bamukubye ng'oli agamba sifuluma mu nju yange kati buli omu yali sayidi ye ng'era mugamba ababbi bagende eri bakoporate mubeere eno era nabo ne bakola omulimu nga gwe bamugambye mwe be muyita abasirusiru ne tugenda eri ku Freedom City be muyita abagezigezi naffe ne tugenda eri ku Freedom City okitegeera ne tubeera awo nga tetweyawudde naye bannaaye abayimbi bano bombi b'amaanyi alien skin w'amaanyi Pallaso w'amaanyi kati kyetulina okugamba yaani aluddewo bakoze batya okubeerawo kuba amawulire gakyuka industry ogimanyi amawulire gakyuka abantu bakubira ate abayimbi tuleeta ne bavaako abantu bakubiranga noonya mani enduulu saawa eno aliwa naye saawa zino akuyitako yoyo Red Bantoni omusajja yatukubanga enguliko omusajja yakubanga ne bakamiliyoni bamusaba kolabo omusajja yagamba obuzibu bwava ku nduulu nga naye yeerabidde nti naye baazimukubirako saawa eno amawulire tulina ga mwana abuusa mwana ayozangoyi okitegeera so
nze kyenyinza bagamba abawagizi tube bakakamu tubeere bakakamu era n'ennyongero bajjukiza kano nti omuntu waba yategeera nti oyinako ekkodyo oyina tasobola kubuukinga n'amala naawe nakunga ebula kozi gondi sheyalwa mukaaga wabulayo ennaku lunaku lwanca n'ogamba nti okansolinze leero omuyimbi aleme kujja Isaac asiibula tujjako muone manager nsiibula nga mbagamba nti nabagamba tuyina support gye tukola eri abaana munnange abali ku ssomero nga tebalina nnyo bintu byakukozesa twabagamba oyinza obutatuwa ssente naye n'otugulira ebikozesebwa osobola okugula ekitabo osobola okugula peni dazeni emu ey'ebitabo lwogituweereza paadi n'otugamba mbaguliddeyo akabokisi ka paadi n'ogamba omanyi waliwo abantu ababeeraawo nze siwa abantu sente zange bajja zirya tezituwa gulamu bintu oba tuyitire ebintu nti ku dduuka lyange mu kikubo waliwo ebintu ate naawe w'oba oyagala osobola okugamba nti lwe mugenda okugaba nange nina beera mu mmotoka yammwe tutambule naawe olabe bye tukola bawe ennamba eri 0705 146226 giddemu 0705 146226 waliwo neyansuubiza yabadde wano yabadde oba wano naŋŋamba ajja kunfunira samusanga eri gye nakugambye naye lwakuba yaŋŋambye ku makya naye akugamba ku makya n'okeera n'okuba essimu n'otegeera nti oli yabadde excited so saawa yonna tugenda funa essimu muze lyenakugambye eri akabenje kale katukomawo ne manager temuva ku migaso